All right, eddakiika tulina ntonotono, buli omu agenda kuba n'eddakiika ezimumala ayigirize asomese tugenda kuba tubawuliriza. Ogenda kuba n'eddakiika zo 10 nga teri azikwatako kati bali abagoberera be bagenda okutegeera nga bw'oyigiriza. Waliwo enjawulo wakati wa Isa, Yesu ne Katonda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر النعمة عليك وولدتك إذ أيدتك بالروح القدس سورة المائدة يوكتانو مبكولي يا yokutano waliwo enjawulo wakati wa Katonda mwene nanyini gulo musanvu n'enso musanvu ne Yesu oba Isa buni Maryam mutabani wa Maryam. Era Yesu nabii Allah wa Rasulullah yatumwa ila bani Israila. Ye nabii oyo yazalibwa nga kinyawa tata maze manya Katonda maze okumuwa ekitibwa kino kyonna okubanga amaze okumwa byanabeera mu nsi wano Katonda yennyini yagamba Allahu Katonda izkala Allahu ya Isa bun Maryama izkuru ni'mati alayka walwadatka iz ayyatuka birruhi alqudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahala wa iz allamtuka alkitaba والحكمة والتوراة والإنجيل واستحلك من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فيكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وتخرج الموتى بإذني. kale ye Katonda ye yawa Yesu buli kimu kyonna n'okuzaalibwa kwe kwonna tajja kufaanagana Yesu tajja kufaanagana Katonda wabula Katonda ye yamutolerako ekirabo n'akimuwa n'amubundugulako ogw'okuwonya n'amubundugulako ogw'okuzuukiza n'amubundugulako buli kimu kyonna naye ekyo Yesu yakikolanga biiznillah ku lw'obuyinza bwa Katonda. N'olwekyo Katonda alifauka Isa tahta ali wansi wa Katonda mu buyinza bwa Katonda. So si Katonda era bamuyita Katonda fa alaikum kiri eri mmwe era kyekimu kukigenda okukomyawo Yesu kuno nga n'ensi tannaba kukola ki akomewo okujja okulamula ihtilaf enjawukana ezo zetwawukanako okumuyita Katonda yennyini oba okumuyita mwana wa Katonda oba yajja okujja kyekimukomyawo. Yesu okomawo takomawo okukola ki mwenga gye mwe muyimba alijja atutwale agenze okuteekerateekera ekifo ajja atutwale tubeere naye gy'abeera ng'atwala bwe ngamaze omufu okumuyita Katonda mulumba nja kukuba lwaki mwanyiranyiza oliayo abuuza ekibuzo ng'omugezi ate gwo ombuuza moderator agambye nti Yesu oba Isa erinnya lyerimu kakati kasomuyita muyita Jesus jasu simanyi jasusi ye Yesu kachigende ku record gwe mundabayo Isa wa Qur'an ye Yesu wa Bible oyogera ku Yesu aba kademu kachigende ku record Sheikh Abdul Zisabusa naam Nabi Isa wa Qur'an ye Yesu wa Bible kale banaye Katonda w'ekiro Katonda w'emisana ye Katonda sura mijallada sitawali sita kijja kukiddamu sura enyiriri Katonda w'ekiro ye Katonda w'emisana ye Katonda naye bonna ogamba nti Yesu ma maana Isa amakulu ga Isa lubawa ma maana Isa obudde bwa bulina Yesu ye Isa sijja kukiddamu ekyo kyamwe kyakuwagala kutubuzaabuza na kutujja kumulamwa olwali bannayuganda mu kitege Katonda ne Allah twali njawulo wale ebintu nabiraba wano nga bagundi ba pastor gundi Yazidi bakubya ebitabo Katonda w'abalokole Allah w'abasiramu si Katonda w'abalokole ebyo bya nakani bya kujetegate tubyagalera mu lubo kyali kwolo lyebubuze kyekyakulya ne musiramu
nze mali omulangidde yeddala buuze bitajja kumere misana agambye amaze omulangidde nti ye waliwo enjawulo wakati wa Isa owa Korani ne Yesu owa Bayibuli ne Katonda neyanziza era Isa owa Korani y'omu ne Yesu wa Bayibuli. Njagala okutumira ku mwami atunda emboga yaŋŋambye mutumireko omusajja mulokole programu eno temuyitako waakiri azireka agenda eka n'abeera ku programu eno sebo nkutumiddeko wadde amannya go sigamanyi naye bwe yandabye nga mpitawo n'agamba Haji ontumirako konze sebo kale ntoosize obubaka sebo abatuwuliriza ffenna tukimanyi buli muntu assa oba awulira oba alaba n'ebyo bye tulaba kansabe batutereyo ekibuuzo kyaffe abantu abatugoberera mu kusoma ebigambo ebibeera wansi awo basobole okuba nga ekibuuzo nabo bakirina. Ebigambo byonna bye tulaba n'ebyo bye tuwulira bye bikakasa okubeerawo kwa Katonda omu ow'amazima eyatonda ensi n'atonda eggulu n'atonda n'ebyo ebigiriko. Era Katonda oyo tumwenyumiririzaamu olw'ensonga nti ababa bamutegedde bamusinza ne bamutendereza ne bamusuuta ne bakola n'emirimu egyo gye yalagira bakole ate ne baleka egyo gye yabagaana okukola. Oyo Katonda aba yeeyawulidde talina kimwegattako talina kimufaanana talina kwegamba ali mu bumu bwe. Naye mu babaka be yatumamu Yesu Kristo ayitibwa Isa mu lulimi Oluwarabu. Oli ambuuzizza Isa ne Yesu bafaanana. Yesu kyaluganda wano nakinoonya ku Google ne kimbula. Kati ekitegeeza bano berinnya baalivuunula mu Luganda ne baliteekawo bakigandawaza. Naye bwe tumanya nti ku nsi kuno omuntu eyazaalibwa yekka nga talina kitaawe ye Yesu Kristo. Era tumukakasa bulungi nnyo tumuyita Isa mu Qur'ani. Bwe tusoma mu surati Nisaa'i essula eno yakuna olunyiriri lwa 171 Allah agambye bw'ati bismillahirrahmanirrahim kyabange bannannyini kitabo agamba bano bennyini abakkiririza mu Bayibuli temukangulanga mu ddiini yammwe. Owulidde bwe yabawa eddiini ayo gambye yakumeka 171 esewo temukangulanga mu ddiini yammwe era temwogeranga ku Katonda wabula nga mumwogerako mazima. Allah agenda okussa aya eno ndowooza waliwo endowooza eyo yennyini era gy'otubuuzizza egenda mu maaso. Mazima Isa mutabani wa Maryamu mubaka bubaka bwa Katonda. Mazima Isaani waliwo awo kyamuyisa ekirala. Masiihu Yesu Kristo. Masiihu Isa Masiihu mutabani wa Maryamu mubaka bubaka wa Katonda. Era kigambo kye Allah kalimatullah kye yasuula eri Maryamu era mwoyo ogwava gy'ali. Kale mukkirize Katonda n'ababaka be. Wano ate Katonda bw'abadde agira olabye bwamwawudde ku balala nti waliyo abalala. Mukkirize Katonda n'ababaka be. Era temugambanga nti basatu. Temugambanga nti Katonda mwana ne mwoyo mutukuvu. Ekyo Katonda akituziyiza mu Qur'ani mukikomye. Kye kirungi gye muli. Mazima Katonda omutonzi ali omu.
atenderezebwa yayawukana n'asukkuluma okuba ng'alina omwana. Bibye ebyo byonna ebiri mu ggulu n'ebyo ebiri mu nsi kimale Katonda okubeera nga ye mukuumi. Aya eyo ngisomye mu surati Nisaa'i, essuula eno yakuna aya ya 171 ennyonnyola bulungi n'eyawula Yesu Kristo n'eyawula ne Katonda ali omu obwannamunigina. Terikulanga kulala. Sadakallahu al-azim. Anti sadakallahu al-azim. Bino ebigambo ani yabyogera? Ebigambo bino bya Katonda eyabyogera Muhammad. Bya Katonda naye eyabyogera ye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayogeredde mu Quran. Anti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tewaliwo kigambo kiri mu Qur'ani muno kitayita ku lulimi lwe. Kati bw'oga nti ebigambo byani kifaananako n'oli okugamba ti nze ffe tuli kifaananyi kya Katonda ng'ate tamanyi bwafaanana. Katonda bw'oba tomanyi bwafaanana oyinza otya okumufaananyiriza nze. Ne kino bwe kifaanana tebigambo bino gwe twawulira abyogera ye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba eno Qur'ani byebigambo byevudde eri Katonda. So Isa mubaka nabi ese bunabi mubaka omubaka ono Allah gwagambye nti engeri gye yamuzaala kyali kigambo kye kye yasuula eri Mariyamu era omwoyo ogwava gyali. Awo ebintu ebyo bibiri we wajja akantu kaliko badde obuuza nti omwoyo naye njagala banjawulira omwoyo ne kalima. Genda maaso aya giwandiike omwoyo ne kalima ekigambo n'omwoyo. Nze maze mbadde njagala haja ono nga sinaba kwongerayo ensonga enyini gy'okutteko kubanga lwe namubuuza omwoyo kyeki n'agamba ekintu kiri awo bamaanyi ne mbuuza nti mwoyo ne Gibuliiru kyeki. Kati leero ayogedde mu aya ye muno nti Isa ani buni Mariyamu kalima kigambo kya Katonda ate kiki era mwoyo ogwava gyali Katonda. Kaakati njagala onyinyonnyole omwoyo ogwava eri Katonda kyeki ne kalima eyava eri Katonda kyeki. Njagala kuyiga neyanziza nnyo ssebo neyanzeege. Twawula ebintu bibiri oba bisatu. Twawula omwoyo ogubeera mu bantu ogufuula omuntu okuba omuntu, ne twawula ne mwoyo mutukuvu. Ekyo kitegeerekese. Ne twawula n'omwoyo omubi okubeera mu majini mu misamba n'emizimu. Nze njagala guli ogwava wali ewa Allah. Omwoyo egyo gyonna giva wa Katonda. Gyonna Allah manufacture. Yes. Allah avaamu emyoyo emibi avaamu omwoyo omutukuvu n'omwoyo ogukola omuntu. Kati wano Yesu Katonda yali amwogerako nga omwoyo gw'obuntu. Yes. Okay. Ate wano era kyekigambo kye yasuula. Yes. Era kigambo ki kino kye yasuula mu Mariyamu. Anti Mariyamu teyafuna teyafuna kitaawe kwegatta kumala kufuna ki kufuna kuba lubuto lwani Mariyamu kuba lubuto lwa Yesu. Kati nga Katonda yalina okuweereza ekigambo kye kikolewo. Okay. Allah yalina okusindika ekigambo kikolewo ki kikole process kitonde omwana mu lubuto. Kitonde omwana mu lubuto.
kitonda omwana oba kizaala omwana kitonda omwana omwana amala akole ki omwana amala azaalibwe ng'ani amuzadde Mariamu kanyogere ku kunyonyola dakika zo zaweddeko haji yali mu kusomesa kati Allah yasindika ekigambo n'akisuula eri Mariamu kitondo ejji libirera omwana kati bw'osanga omwana ono Mariamu gwazadde omwana oyo ani kitaawe agamba atya yakola bw'ati yasonga eri mwana omwana ate yeyezaala munnange bwe bamubuuza kusinziira ku Qur'ani yagamba kizibu nnyo faswara alai oli takitegedde moderator Mariamu yayogera ekyo kyekizibu nnyo kiri wakati waabwe tusomese busomesa ate gamba somesa ntanzikiriza kusomesa lutu yange nagisse njagala kuyiga mutusomese busomesa sebo kyekyo kyenyisomesezza kyekituufu kati kanzuka genda mu maaso sebo nkigendeko maaso tigwe wabadde waggulu sebo neyanziza awo ntegeddewo alhamdulillah ekibuuzo kigambye nti waliwo enjawulo ku Isa ne Yesu ne Katonda ekya nze Sonko njigiriza bwe nti ng'omukatoliki nti Yesu ateekwa okubaako Kristo oba Mesiya bayesu bangi ne bayisa baki bangi naye Yesu Kristo oba Yezu Kirisitu oba Isa Masihu oyo wanjawulo nnyo ne Katonda gwe tulina kuyisa kigambo Allah kye yasuula mu Mariamu oyo maama wa gwava gyali tulina ne Isa mulumba maama wa Mariamu ate maama we bakwata mukwata ate okusinziira ku Haji Lubowa nebye yali ayogeddeko n'emabega eyo nga tukyalina gyagenda Mariamu oyo bwe bamubuuza omwana oyo naga nti balimbe faswara nedda bwe bakubuuza nti nasiibye bagambe nti nze nasiibye era ekyabalimbe tekiriiwo bagambe nti nasiibye nga teyasiibye ate ni yasiiba ekyokulala Yiso oyo gwempulira ku saidi ya Mukulu Lubowa maze ebbanga nzija muwulizaako ayogera muto yayogerera mu kibaya naye Yesu Kristo tayogerangako nga muto gamba tebamuwandiikako ewamwoyo ekigambo kikino kiyina wano kubanga ffe Kristo waffe Yesu Kristo ajjanga mutabani tajjanga mwana bulijjo bali tekitegeerangako kigambo wa Katonda mutabani wa Katonda bwe nkugamba zisabusolo nti mpitira mutabani wo oba mpitira omwana wo katugeze zisabusolo yina abaana basatu nega nti mpitira omwana wo Sidiki nga nayo yinayo n'omulala gwe bayita Sidiki ne Musa mpitira mutabani wo kubona oyita kaani nga bonna baana ba bulenzi ng'omu wa myaka 4 omulala wa myaka 5 ng'omulala wa myaka 15 mpitira mutabani wo abaaliwo gwe mpita nti Sidiki gwebali nnyo akati eyo yenjawulo y'okutegeera kwaffe kututegeeramu ne kutunnyonnyola Yesu Kristo oba Yesu Kristu kigambo wa Katonda kalimatullah era olwo si Luganda si kigambo kya Katonda olwo si Luganda kigambo
wa Katonda. Olwo si Luganda. Kalimatullah. Gwe tofa ku Luganda lwange. Genda mu maaso. Olwo Luganda lw'Omukatoliki yenga kigambo kya Katonda. Kigambo wa Katonda. Kalimatullah. Katuwe enjawulo. N'olw'ensonga eyo era kyova olaba nga nnyaffe Bikira Maria tumuyita nnyina kigambo. N'abeera nnyina omulokozi. Nakyo kituufu. N'abeera nnyina Katonda. Ekyo kikyamu. Bw'ate wanakuba nnyini. Oli yasomesa. Kati nze nsomesa ebigambo bino lwaki Yesu ne Katonda waliwo enjawulo ne Yiisa. Omusajja ono yeebuuza bw'ati yasisinkana wano ne yeebuuza mu kitabo ky'Engero ng'ayagala okumanyira ddala mu kitabo ky'Engero essula ya 30 egamba bw'eti. Mukama nnyamba tuuke ku Ngero essula ya 30. Essula ya 30 olunyiriri lujja kubeera lwa 3. Ani yali anyinnye mu ggulu ate n'awanukayo n'akka. Osomawa? Engero essula ya 30 ntandise n'olunyiriri lwa 4. Ani yali alinnye mu ggulu ate n'awanukayo n'akka. Nabiyina Muhammad sallallahu. Ani yali awuubidde empewo ebikonde bye. Ani yali akuumidde amazzi mu kyambalo kye. Ani yateekawo ensalo zonna ez'ensi. Ebyo byonna bibuuzo. Erinnya lye y'ani? Ne mutabani we y'ani? Obanga obamanyi. Oyo naye yeebuuza. Ne mutabani we. Ayina omutabani ono yeebuuza mutabani we omukulu. Oyo ateeka amazzi mu lugoye. Abuuza mutabani we y'ani? Ono yeebuuza bino byonna. Erinnya lye y'ani? N'omwana we erinnya lye y'ani? Mariyamu. Ekigambo ekyo kikulu nnyo. Nze mmanyi mulina enzivunula ez'enjawulo eyo mu Bayibuli eyo, naye ekigambo ekyo kijja kitya nti Yesu Kristo ne Katonda omuyinza w'ebintu byonna, ensibuko ya byonna, bali kimu, kyekigambo kye. Kalimatullah. Era Yesu Kristo ye mutabani wa nnyini buyinza Katonda. Katugende mu bwino enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana oba evvanjiri ya Yowaana omutwe gwa 14 omulinyi ntandise n'olw'omukaaga. Nze kkubo n'amazima n'obulamu. Teri atuuka eri kitange. Oli yabuuzizza mutabani we n'oli gwe yeebuuza kati waliwo wanaayogera. Mutabani waani? Wa Allah. Wa nnyini buyinza. Tewali atuuka eri kitange wabula ng'ayita mu nze. Singa nze mummanyi ne kitange mwandi mummanyi. Okuva kati mummanyi era mumulabye kankaddemu. Singa nze mummanyi ne kitange mwandi mumanyi. Era okuva kati mumumanyi era mumulabye. Filipo n'amubuuza, Mukama waffe tuleke ku kitaawo kinaatumala. Yesu n'amuddamu nti, kasookedde nga mbeera nammwe ebbanga lino lyonna tontegeeranga Filipo? Alabye ku nze ng'alabye ku kitange. Ate lwaki ogamba nti tulage ku kitaawo? Tokkiriza nga nze ndi mu kitange era nga ne kitange ali mu nze. Ebigambo bye mbagamba si byogera ku bwange. Kitange ali mu nze yakola yennyini. Kati kigambo wa Katonda. Kigambo kya Katonda. Ngenda mu maaso. Ku Luganda lwange. Olwo Olukatuliki naawe tolumanyi. Kigambo wa Katonda. Kwa kigambo wa Katonda mulamu. Ofuna kigambo wa Katonda mulamu. Olinga mu Lugwala. Era nze Abakatuliki abategeera Olukatuliki bakimanyi bulungi. Lwa toseka naawe. N'olw'ensonga eyo mulamu kyava agamba nti
kitanga ali munze ye akola yennyini n'olw'ensonga eyo ali omu mu ye ekigamba ali mu ye kyova olaba oluyimba lugamba ye mutonzi ye mulokozi nze nenyumiriza nga mugwe kigambo bwe yagambanga nti wabeewo ekitangaala kigambo oyo yali tannaba kufuna mubiri Yesu linnya litegeeza katonda alokola katonda ali naffe okugirayo omulokozi akitegedde kale mulumba yatanaba kwogera tetuli kutubuuza kati ku Isa oba Isa ow'omu Korani noti Isa mulumba naye asobola okumwawula mulumba Isa ow'omu Korani ne Yesu Kristo omu Bayibuli ne Katonda waliwo enjawulo oba bonna be bamu neyanziza ssebo moderator olw'okumpa akakisa kano nate okuddako mu kamera za Dream TV okundaba. Yesu Kristo mu Bayibuli ne Katonda kitaffe tewali njawulo y'omu. Naye ate enjawulo weeri ate nga nnene wakati wa Yesu ne Isa owa Qur'an w'Obusiraamu. Ekyo kyensoosa okumulungula. Yesu Kristo ne Katonda kitaffe mu Bayibuli y'omu. Tewali njawulo, tebaawukana. Naye ate ne wabeerawo olukonko ng'enjawulo nnene nnyo wakati wa Yesu gwe twogerako ne Isa alayhi salaamu ali mu Qur'an. Okay, katono nnyo. So Sheikh Ezisa Busolo Isa ow'omu Qur'an ne Allah ow'omu Qur'an banjawulo. Kasagambye nti Isa alayhi salaamu kubeere kuyo okusaasira n'emirembe oyo emirembe era yekusaasira byonna Katonda bimuwa. Okiwulidde? Ne banjawulo si banjawulo nabagambye ekiro n'emisana kiriwo ekisinga kinnaakyo byonna bya Allah omusana gwakiro ekiro kyonna kyekimu tujagamba nti ate ngendere ku byono olwo namujereza edda nemujerega nange mbadde nina kemubuuza naye obudde ng'agendako mu maaso obudde obwange munaakolera comments zammwe. Mulumba yagamba Yesu Kristo ne Katonda mu Bayibuli tewali njawulo y'omu. Naye ate enjawulo neebeerawo nnene nnyo wakati wa Yesu Kristo gwe twogerako mu Bayibuli mu byawandiikibwa ne Isa wa Qur'an. Kituufu kyayogedde. Ntandikidde wano mu biwandiiko ku Yesu. Nsoma ekitabo kya Bakolosaayi essula 3 layini ya 11. Bayibuli eyigiriza bweti. Awo tewayinza kubeerawo Muyonaani n'Omuyudaaya, okukomolwa n'obutakomolwa, munnaggwanga omusukusi, omuddu ow'eddembe, naye Kristo y'ebintu byonna ne mu byonna. Kino nno tojja kisanga kuyisa nga ali byonna mu byonna. Naye Yesu awatali njawulo ne Katonda kitaffe, Yesu ye ali byonna mu byonna. Atya kyonna ky'oba oyagala okumutegeererako ng'oyagala okumutegeera Kristo era otegeere Katonda, Kristo aliyo akiri. Olwa bino wammanga ekibuuzo ky'otubuuza tekitandikidde nno wano mu studio ssebo mwami Mulanzi. Ndabira ddala ekibuuzo ky'oleese nga kyaliyo dda mu Yokaana essula 10 enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana olunyiro lwa 30. Era empaka zaali ku Bayudaaya nga bafaananako abatabuliiki b'ennaku zino endowooza n'entegeera ku bya Katonda. Naye Yesu bw'abeerawo ng'asazeewo okwejjambula ekitiibwa ne yeggyako ekitiibwa kye yalimu oluberyerye ng'ensi tennabaawo, yabayigiriza n'abasomera ebiwandiiko bino bye tusoma n'abagamba nze n'ekitange tuli omu. Tosobola kwagala kwawula Katonda kye bayita Katonda bw'oba olina Katonda gw'oyogerako ne Kristo. Ne baddira amayinja ne bamukuba. Era bano baakwatibwa obujja ng'akyogedde kye kyamukubya amayinja.
nga tebalaba kyabagamba kukitegeera ne bagamba oli muntu naye ne weefuula Katonda ovvoola. Sebo mwami moderator tugende mpola program eno omutwe guno gwoleese mukulu nnyo gwe guleeta firaaku. Alhamdulillah firaaku enjawukana wakati wa Christianity ne Islam. N'olaba ng'omulaluki bw'ayigiriza ku nsonga gye tuliko olwaleero ayigiriza mazima kye tukkiriza nga ye Bayibuli nga zisabuso tetusobola kukkaanya naye ku Yesu. Bano baddira amayinja ne bamakuba kubanga balaba omuntu avudde nga kyayogera si kituufu. Saawo wokka balaba Isa mutabani wa Maryamu. Oba ntegeerekeka. Naye mu Bayibuli ekitabo kya Yokaana enjiri essuula ey'14 olunya okutandika n'olw'omukaaga olw'omusanvu era waaliwo eyali tategeera Kristo. Naye olunya olw'omusanvu muganda wange omutaluki yattaanyiza ennyiriri zino mu nsonyi oziddamu naye Bayibuli teddiba enyuma. Omusajja ono yali Filipo ng'afaanana ng'abatabuliki b'ensangi zino. Naye Yesu agamba singa muntegedde n'ekitange mwali mumanyi okusooka kaakano mumutegeera era mumulabye. Ayogera kwani ku kitaffe Katonda naye ate ayogera nabo bamulaba muntu batambula naye oba oli awo bamufaanana naye babuuza Katonda kitaffe twagala kumumanya. Babuuza ani? Katonda bamumanyi. Nakati senga nze mubadde mumutegedde ne mumanya ne gwe mubuuza mwali badde mumazi temwali tawanye kubuuza. Filipo n'amugamba nti Mukama waffe tulage kitaffe ale kinaatumala. Olw'omwenda Yesu n'amugamba nti kasookedde embeera nammwe ebiro ebingi bwe bityo era tontegeera nga Filipo alabye ku nze ng'alabye kitaffe. Kiki ekikwogeza nti tulage kitaffe? 10 tokkiriza nga nze ndi mu kitange n'ekitange ali mu nze. Ebigambo bye mbagamba nze sibyogera ku bwange nzekka naye kitange bw'abeera mu nze. Wulira kano tagambye nti bw'abeera nange. Oli amanyi nnyo Oluganda. Tagambye nti bw'abeera nange naye kitange bw'abeera mu nze akola emirimu gye. Kati tosobola kwawula kikulimu naawe. Haji omwoyo akulimu naawe muli banjawulo. Kigamba akuvaamu naawe muli babiri. Omwoyo akulimu naawe Haji gwe tulaba awuzingi muli banjawulo n'omwoyo tetuli. Gwe n'ekigambo ekikuvuddemu ensi kyewulidde muli banjawulo n'ekigambo ekikuvuddemu. Esebo tuli banjawulo. Gwe n'ekigambo okubanga nalinyiddwako jjajja Lubowa. Afamidde. Naye abawulira kiba kikyali kigambo kyembuuza kyekino. Kiba kya jjajja. Kyembuuza kyekino nze ndaba nga ekifaananyi kino ekiyinza okusiigibwa obulungi nti waliwo abali ku Impact nga tebalaba Dream TV. Yes. Naye bwe bawulira eddoboozi lya Mulumba nga tebalabye ekifaananyi bawulidde ani? Ddoboozi yaani oyo? aba balimanyi walabyeko Mulumba kati kitegedde butegeezi nti Mulumba n'ekigambo kye kimuvaamu ye Mulumba. Si kituufu Haji? Nkoddiremu eddoboozi erikuvaamu ekigambo kyange ekinvaamu ne kikola eddoboozi. Sikakasa kubanga oyinza okubaako bajjajjaabo. Nanti mbuuza awulira. Kati azipa naawe. Awulira ekinjogera. Ati ne bwawulira amala gageraageranya. Era gwe olugira ng'obyegaana ng'oga nti si nze mbadde njogera. Haji katono nnyo nkyayogera eddakiika zange. Omusiraamu alimba. Omusiraamu alimba naye tateekwa. Wanji alimba naye tateekwa kulimba. Kati omusiraamu omutuufu ateekwa okulimba. Omusiraamu omutuufu waliwo wakkirizibwa okulimba. Kati gwe mu kino n'okugeya
okkirizibwa okirimbiramu ekyaki kino kyetuliko lwaki nedda Allah yaba akukkiriza okulimba bwe ndaba kyetaagisa Allah ne bwaba takukkiriza ate yanzikiriza nze bwe ndaba kyetaagisa kaakati ssebo Haji nsonga kyekuwaliriza ku nsonga gye tuliko olimbe nimbe ani gwe wambuuzizza nti nsobola okwawukana n'ekigambo kyange ne ugamba yes kati mu ekyo yes obadde olimba oba sirimbye nekuwa ne definition egamba nti jjajja ayinza okuba nga yanninyeeko nze ekyo nkiwulidde mwami moderator ndekera Haji eddakiika emu Haji obadde buddu n'okuba essimu yo n'ogamba ab'ennammere mbadde nsaba muleetera omuzimbi nina kyenjagala nzimbire nga tebakulabyeko omuzimbi n'ayogera naawe ku ssimu yo ng'awulira kigambo kyo bw'azimba ennyumba ebisenge 3 n'eddiiro limu nga gwayogedde bagizimbe maliriza bwe nti obudde bwange omuzimbi bw'amala n'azimba ennyumba gwe n'okomawo eba yaani ntuuka wali ne ŋŋamba ani yakulagidde noga mukama wange gwe wakubye essimu naga sinnakuba ku ssimu nabaddeko muzimu ate njogera muzimu nze sawa kitegeeza Haji kyembuuza kyekino tuddemu amagezi ekigambo kyo muba muli butoola nzisa busolo sooka olinde kyembuuza ensi ekiwulira era abakubi b'amasimu bajja kuba essimu gwe walagidde ng'oyogera ku ssimu bazimbe ennyumba nga tebakulabyeko eddoboozi baliwulidde n'ebigambo naye ntuuseewo nendyegaana kati ennyumba bagiwaani muzimu mukama waffe gwe wakubye essimu n'olagira tugizimbe ne ŋŋamba nze sinnalagira mugimenye era ne bagimenyawo mukyo oba olimba oba oyogera kituufu anti nyinza okuba kyenagambye nti awo okkirizibwa okulimba omuntu yenna awo okkirizibwa asobola okwegaana ekigambo kangende mu maaso n'ennyiriri omuntu yenna asobola okwegaana ekigambo naye nga kigambo kye kubanga eddoboozi libadde lirye kale kangende n'ennyiriri zino so bwe mpulira nga Yesu akkattiriza naga nti tokkiriza nga nze ndi mu kitange n'ekitange nga ali mu nze ebigambo bye mbagamba nze sibyogera ku bwange naye kitange bw'abeera mu nze akola emirimu gye ndabira ddala nga tewali njawulo wakati wa Katonda ne Yesu kanzireyo emabega Katonda eno yange ega nti yakola yennyini webale nnyo olwo lwe Luganda ate luvuddeyo kati katudde ku kino ekitawaanya abantu abalala batafunye mukisa kutegeera Katonda mu ngeri efaanako bwetu bakyatawaana naye nze neebaza Katonda nali mbo abaali batawaanyizibwa okutegeera kuno naye Katonda amwebaza yanzijja mu bategeera mu installment kati ntegeera mangu bino ntya agende waggulu ku mulamwa katono nnyo omukono gwo mbitegeera enjawulo bwetabeera ku Yesu ne Katonda kye bayita Yesu nja kuba n'olunyiriri ojja kulumatira nja kulutegeera kye bayita Yesu erinnya Yesu mu lulimi lw'ekigambo ekyo mwe luva kirina amakulu Yesu lya Luganda kitegeeza omulokozi Yasua Katonda alokola oyo bw'oyogera Yasua eyo erinnya lya Yesu Yasua oba Yeshuwa mundeke nsomese kuba tugende kati mu lulimi eri mu Lwebbulaniya ayitiddwa erinnya bwe lityo naye nga lirinaamu amakulu eritegeeza omulokozi kaakati wesaawulira Katonda ku Kristo oba ku Yesu Katonda mulokozi kitegeeza mu lulimi luli bw'ogamba nti omulokozi balaba Katonda bw'ogamba nti Yasua balaba mulokozi balaba Katonda enjawulo neetabeerawo ne tujja wano ne tulaba nti Yesu ng'amaze okweggyako ekitiibwa n'ayambala omubiri ogw'obuntu awo abantu
ne batamutegeera nti Katonda bamugajambula era bwe naabanga mpereddwa akakisa okwogera ku mulamwa guno okweyongerayo bino bye ngenda okwongera okusomesa ntya nti Yesu Kristo ono wesimwawulira byakoze byonna tebiraga buntu yadde nga yejjeeko ekitiibwa ate Isa byatasobola kukola kambawo ekyokulabirako Isa omubaka wa Katonda kigambo tekimanyiddwa lulimi lwakyo kubanga mu Luwarabu bamuyita Yasua nkiddemu mu Luwarabu bamuyita Yasua olwa Bayibuli bwe tusanga Isa tumusanze mu Korani n'amakulu g'ekigambo Isa bano be banaagatuwa kitegeeza ki nga tekikola makulu omusiimuuzi Isa tekitegeeza musiimuuzi ekitegeeza omusiimuuzi ali Masiih ekiva mu kigambo ky'Oluwarabu ennono yakyo asila ekitegeeza masaha omusiimuuzi ate ng'ene waffe mu Bayibuli bw'ayitibwa Kristo kirina amakulu nti eyafukibwako amafuta ate ng'eri mu Bawarabu lino eriri mu Qur'an litegeeza musiimuuzi nze moderator nyamba omusiimuuzi neyafukibwako amafuta mwe mwasoma nnyo enzungu n'ebirala byebimu biba n'atuwa tebiba byebimu si byebimu Isa ne Yasua tebikola makulu gegamu kubanga Yasua kitegeeza mulokozi ate Yokaana Isa kitegeeza atambula ekiro nga talina mukisa mulumba atumalira obudde kale kamala obudde naye byenjogero ojja bida moderator mbadde nsaba bino byensomesa ojja kuwa haja obudde abiddemu kati Isa n'atabeera Yesu kale ne Yesu n'atabeera Isa kambawo ekyokulabirako bwe tudda mu birabikako Yesu Kristo bw'ajja mu nsi ali byonna mu byonna kye nasoose nakyo bajja mu nsi alina bimuleeta ng'ekimuleeta kufa azuukire addeyo kisiraba ku Isa kati katono nnyo haji Isa yafa Qur'ani egambe teyafa Yesu yafa ekyo kimu Yesu Kristo mulokozi Isa mulokozi Isa mulokozi mu Qur'ani aya ki nyingi njadde tuweekeemu olw'obudde bajja kutusulira ne bwalokolera n'ekikolwa ky'okulokola wakikolera nze eddakiika kyali yange tulinze ojja kwogera bino tebirimu akavuyo k'okola bulijjo nkagaanileka haja addemu ekibuuzo ng'atuwa aya leero mpisa ewa moderator nk'oyo omuvuyo gwo aba alina okumpaayo omusajja tuwe aya nga Isa alokola nina kuginoonya bunoonya kale bw'oba okyaginoonya haja anonya aya nga Isa mulokozi nze kambuuze ngera mulokozi kale sebo mulumba mubikule mu Bayibuli yammwe yegamba Yesu wagambira bino sibikola ku bwange wabula mbikola ku lwoyo eyantuma so ekibuuzo kyo ki ekibuuzo kyo ne kibeera kyemba mu nsomera mu Bayibuli yammwe awo waliwo obuzibu buli wakati ali Katonda yamutuma butumi naye tetujjaga tulabire Yesu tulaba Yesu tulabye Katonda ate kati wabula Katonda ye yamutuma kuno wabula abikola kwoyo yamutuma Yesu teyetuma zisa busolo totumalira Katonda yamutuma mwagala kusukulumya Yesu mugambe eki Katonda bwalaba kunze bwalabye ku Katonda wange anti sirikako mwami moderator nyamba nze ndewa enyiririzo ezogera sigwo mubikule mu Bayibuli yammweyo n'agamba bino byenkola sibikola ku lwange wabula mbikola ku lwoyo eyantuma katukuyambe nze kyoyogedde wentandikira bwe ntetukayana bukanya tubeere bakulu bw'oyogera kyoyogedde mu Bayibuli mu ekiri tukuyamba bwe tuti bwe kibamu ekiri tisirika bwe kibamu ekiri nti kyenkola waliwo eyantuma njagala kumanya anti lindako zisa busolo bw'obeera wano noga nti muntereereza eddiiro lyange enzija nga gwakyogedde
gwe n'ekigambo kyo mbaba meka ebyo ekibuzo nakibula ku pasita Bazanye wali abuuza Haji kyote ayagala kumanya Haji kyotegeeza agamba Haji kyategeeza kiri nti Allah yayogera n'agamba nti Yesu mwana we mu Bayibuli bwe yatuuka mu Korani ne yegaana okay ngaakwatiddwa omuzimu Allah Yesu mwana we mu Bayibuli mu Korani si mwana we. Sebo ekibuuzo nkyanukula bwe nti abantu olw'okugulumiza n'okutya Katonda bonna abantu bamuyitanga kitaabwe era ne Yesu kye yakozesa naye tekitegeeza nti yamuzaala. Kiwedde sirina kyenyongerako. Ojja kwongerako olwabiri kubanga okuzaala bamanyi kwa sexual intercourse gwawo sookolekewo tojja kusanga lunyiriri mu Bayibuli lugamba nti Yesu Kristo ye mwana wange nze muzaala dumpe ezenyiri tuziina okuzaala mu batisimu kwe kuzaala okuzaala mu batisimu kwe kuzaala sebo kwa mumanyi kafuneyo babiri boka waliwo obwedda bali ku line kuno nga balemeddeko obuuza ki kaba mumpe muganda wangi ye bali taata programu ya muntu giwuliriza nnyo naye nsaba ekintu kimu muganda wange mutuyirizeyo omusamize naye omuleeteko kubanga wabiri babuuza program olabika owuliriza ndala kanfuna omulala omusamize yayosezza buyosa leero amadde amwagala nnyo oba awuliriza program kyeyo wangi oswadde n'okuswala lwasa mayinja kanfuna ono wangi abakulu baramutuza n'embeebazo emirimu baganda baffe abasiraamu tuleme kubanga abagisa ebiseera nga muziba alingiza kubanga agulira omusajja gomesi twakkiriziganya bulungi ne tugamba nti bwana nzisa busozi bw'otuma mulanzi okusoma ekiwandiiko ku mbaga oba ku lumbe tekiba kikyo. Katonda bw'aba yatuma malayika n'afuwa mbwererwa Maryamu n'aba olubuto kitegeeza olubuto lwa Katonda twogere ebirala tewali buzibu bo balaba sexual intercourse kyekibaluma. Okay, ono omukulu kyayogedde kuteesa kwa Mukama Gideon. Haji we yasomye nkyaliwo wennyini. Haji we yasomye naga nti mazima Isa mutabani wa Maryamu era mubaka wa Katonda era kigambo kye yasuula eri Maryamu. Ani yasuula? Allah subhanahu wa ta'ala. Kigambo kyava mwani. Ekigambo kyava mwani. Allah subhanahu wa ta'ala. Webalinyo. Era mwoyo ogwava gyali. Ate nno mwami moderator. Omwoyo gwavaawo ogwo. Mulinde nako. Waliwo gutava eri Katonda. Lindako. Yadde n'ogugwo. Mwami moderator. Sebo yadde mukatuki lindako. Twagala abatulaba programu eno ebeere y'abantu bayivu. Olulimi olukozesebwa mu aya eno 174 aya egambye waruhu minhu. Aya tegambye nti waruhu ilayhi. Ono amanyi Oluwarabu sebo mpuliriza. Ekigambo waruhu minhu amakulu amatuufu kitegeeza mwoyo ogwava mu ye. Ate ono bwe yakyusa yagamba ogwava gyali. Senga gwava gyali yali baddaga waruhu ilayhi. Sabusolo nimbye. Agambye waruhu minhu. Kitegeeza minhu kiba kirivudde mu ggwe. Ilayhi kiba kivudde gy'oli. Kituufu. Kati lwaki yakyusa nti ogwava gyali? Ate nga aya egamba waruhu minhu ogwava mu ye. Okitegedde ekyo. Lwaki obusiraamu bukulupya? Kajoga nti waliwe butukaawo oyigiriza beeri bategedde. Lwasa mayinja. Gwasembayo.
dakika zibiri gwasembyeyo Anji yogera program y'abasiramu abakiwa cyamya abantu infatti abasiramu kati omusajja abadayogera ku kumenya nyumba nenda ziradara ntote mu bafira dara basiramu era bebasi abafuka Nasa karade no pesa karada na yekini Nawe aswadde. Kiri wasuwenji. nawe nyinyi abo batimu infatti abasiramu bano batimu nnyo mukama abasasire abasiramu Yesu Kristo azalibwemu bakutemulira maama wo okay tuveeyo so Allah avaamu ekigambo yes n'omwoyo guva mu ye guva mu ye guva mu ye okusinziira ku Qur'ani okusinza ku ye yagamba guva gyali naye ng'ate ayegamba mu Luwarabu wa ruhu minhu si ilayhi kati gwe ne wona oyagala obinyonyola sinsonga kale naye engeri gy'ogenda omusiraamu alina wasooka n'alimba lindako okubaawo kw'omuntu yenna ali ku nsi kigambo kyako kakati sebo Okay. oluwala buno lwabadde ayagala Tofaayo. min wa i toleta minhu wa ilayhi zikyo badde ayagala Zisabusoleka. awuno mubuuze wuno ayagala min wa ilayhi tofaayo oluwala buno lwabadde yagala tudde wano kakati wuno ambuuza tudda wano mulanzi bwe tudda twagala wano abantu babaggwemu akakuku ojja kamalamu bwe tudda wano bwe tudda wano twagala okutegeera Isa ono Korani ye nga bwe mulaba mutuyambe oba muyambe bali mumunyonyole bulungi mumugjeyo nga Korani bwe mulaba ne bano bajjeyo nga bayibuli ebwekola ki awo kirabike nti oba waliwo enjawulo omuntu wakugamba nti si gwe mutabani wa gundi maama wo si ye gundi muganda wo si ye gundi ne bwatakwatula linnya abaakumanyi mukama abakundi era nange bangamba oli mutabani